Kikino ekyawukanya Florence Nampijja kw'otadde Diana Nabatanzi mukwano tumaze ne tukizuula ate era njagala nkubuulira ensonga lwaki yava mu kibiina kya aromaticentertainment naye nga sinaba kuba bino byonna nga mbikutuusaako kubanga nkuleesedde ebintu bibiri kiki ekyamwawukanya ne Florence Nampijja era na nsonga ki eyamujja mu aromaticentertainment mbadde saagala obisubwe naye nga sinaba kuba nga mbikuteera kuba mbikusaba vidiyo osooka ogimpereka like era nensaba mukwano gwena tunala kusubscribinga wano ku buyinzaanishasuvia news timukwano subscribinga era nyigende mu notification bell olina okusubwanga buli kimu kyonna kimbeera nga nteekayo nabagambye nze wano mbeera updates buli kadde buli ssaawa buli ddakiika so kati singa osubscribinga nonyigande mu notification bell manya oba ogenda bifuniranga mbudde bwe ntyo nkutandise niba n'abali abaagala bannaye bano abantu baali beeyagala byana biwala ebijuujulu ebyamyuka ebyanyiiya ne biwola Florence Nampijja kw'otadde naani kw'otadde ne Diana Nabatanzi naye munnaye ennaku zino amawulire agaliwo agali mu nkubu gagambibwa mbu bano abantu bakola ki baayawukana nti bakyalina mukwano yadde n'akaki yadde n'akamu sijja kugamba ebiseera ebisinga ekitera okwawula emikwano gy'abawala babeera basajja tugeze nga omu nga yabba omusajja wa munne naye munnaye bano bo ekyo si kyekyabaawula ekyabaawula kintu kirala nnyo era okugamba mbuno byali by'abasajja ebaddala awo mba nti omugambo ogw'obulimba gomba ngusalidde ddala munnange ensonga eyabaawula Diana Nabatanzi yali mbu ayagala ategeere Florence Nampijja mu buli kimu manyi waliwo omuntu okuba kale nga yayagala ategeere munne okuba nga ye ayagala abeere waggulu wa munne buli kimu yaba amutegeera munaye Florence Nampijja naye n'agamba munaye Diana Nabatanzi ate nange saagala kamanyiro kayitiridde bwe katyo era olaba bano abantu bano newoba nga obalabye mu ndabika Diana Nabatanzi alabikanga munaye Florence Nampijja yakomba kw'erima n'agamba Diana Nabatanzi sika mukwano osika kubadde munaye abantu bangi badde bakola kibadde batwesiimisa olw'omukwano gwaffe gwe tulina olw'enkwatagana yaffe naye nze ekintu ekikwatagana n'okuntegeera mukwano nedda ate munaye byalwawo nga batandise era akubira munaye akasimu buli lunaku munange atandise kuwooza nti munange eyo nasiibye bizi ng'anaaba nga takyamukubira munange weebityo nate n'ekirala mbu munnaye engeri Diana Nabatanzi yakwata mu kizigo yali ayagala ne Florence Nampijja naye mbu akole ki naye mbu akwate mu kizigo era Florence Nampijja n'agamba munange ekyo nakyo sigenda kukola ki sigenda kisobola ekyokukwata mu kizigo bannaayo noddo munnaye baana bawala bano baali baagalana bannaye nga baagana era omu nga waba anyiize bannaye nga n'omulala ajja kunyiiga omu nga waba asese n'omulala nga naye ajja kukola kinga naye ajja kuseka kwegamba nga oli tasobola kulya kantu nga munne talidde nga balina okwerinda kwebaka bebakira mu ssaawa zezimu ye bannaye nga ntandise kulombera bano abaana bawala Florence Nampijja kw'otadde Diana Nabatanzi bannaye muyinza n'okugamba nti ndimanya ate nga bambi nga biki nga bituufu naye ntawe kwe yava munnange yesi mu kwagala n'okungi oba engeri gye balwawo nga bamukwano nnyo omu n'agamba Diana Nabatanzi n'agamba munnange nedda ekimala kati nina okutegeerera okiwulidde ekintu ekyo nina okutegeera ate naye munaye nga naye gwe baagala okutegeera nga naye si mmere yesu alabika ng'omuwombeefu alabika ng'omusirise Diana Florence Nampijja ye alabika ng'omusirise naye munaye naye nga si mmere okusinziira ekiteeso Diana Nabatanzi kye yaleeta ekyo okitegeera ate nekyanamugamba munaye kubanga tokutte mu kizigo sigenda kubeera n'abantu baddugavu ate nga nze ndi muki sigenda kubeera n'abantu baddugavu nga nze ndi mweru mbu era munaye Diana Nabatanzi newe yagambirayo obulungi mbu era munaye Diana Nabatanzi newe yavayo n'agamba mbu obulungi bumuluma mbu yali talina mulala alina gwakuuna era akona Florence Nampijja olw'okuba yamugamba bakwate mu kizigo Florence Nampijja n'agamba naye n'agamba mukwano gwe oba munange onyuma oba weerusa kola ki weeruse naye nze nsigala ku kkala yaga nti abapolosi b'omugambo kuno baatandise ddago kyolina omanya buli omu ayogera kiki buli omu ayogera kiri naye nga wamanze wendi wamu okuleetera updates zonna era wendi kyonna kyemba afunye ekipya kuba n'abantu abiri Florence Nampijja ne Diana Nabatanzi nja kuba mbikuleetera kati ate eyo nga nkugyeyo ku sayidi ya Florence Nampijja ne Diana Nabatanzi kati ate njagala nkubuulire lwaki yava mu aromaticentertainment kuba munnange ennaku zino obuzannyo bwo buyita n'obupya naye abantu abasinga beebuuza Diana Nabatanzi lwaki takyalimu ekino ekibiina kya aromaticentertainment
munnange mu bbanga eriisa oba myezi ng'esatu munnaye baali bategese nga balina gye bagenda okuzannya eyo naye nga ne Diana Nabatanzi naye nga bakoze eki nga naye bamutegeka nga naye kwali agenda kubaako ku stage munnaye Diana Nabatanzi mwaka akaseera we yavayo n'agamba nti obulungi bumuluma munnaye bashusho inyirozi ne baleka bamusabula kati we bamusabula n'agamba nti tagenda bigumira shusho inyirozi lwayitiriza omusabula n'agamba nti bino sigenda bisobola n'akola ki n'agenda eweru kyokka ate nga jjukira mu kiseera kye kimu nga bano aromatic entertainment nga bakoze eki nga bategese gyagenda okuzannyira munnange okuva olwo Diana Nabatanzi newe yakomawo ng'avudde eweru taddangamu kulabikira mu kazannyo konna konna aka aromatic entertainment yes wadde bo ennaku zino obuzannyo buyitingana naye ye Nampijja Florence ye yakola ki yasigala yeera y'ekintu akyakikwasa bukwakku munnange abantu babadde beebuuza lwaki yava mu aromatic entertainment obuzibu bwavaawo baagenda ne bateeka nga naye alina okubeerayo kyokka ate ye n'abalaga nti bano bashonyirozi banvumye nnyo sigenda kola ki sigenda beera mu Uganda kati oba munnange ekitabu ekyo ekibiina yanyiiga owa romantic n'agamba munnaye Diana nkuwummuzizza bibyo ebiri sayidi ezeeyo munnange sijja kulimba nti nno Diana Nabatanzi okuva we yava mu romantic ebyokuzanya firimu yabiwumuliza ddala n'abiteeka ddala wansi munnaye ennaku zino alina ekibiina ekirala gy'akola ki gy'azannyira era obujulizi oba obukakafu obulala obwongera okulagira ddala tino eri mu ekibiina ekya aromatic entertainment yakola ki yavaayo naye nga ngenda basibwira wano ngenda bayikirako ka vidiyo ka Florence Nampijja ate nga naye alina ensonga z'abanyonyola ku ye ne Diana Nabatanzi mweraba omukama abankumire Nampijja Florence muza kubatula balamusiza mwenna abatulaba kati ye ndi mukakkamu nnyo era bwenti obwendi nze ndi mutige yeteekerateekera omukolo nawo si wabi mami gomesiza Florence olutulowoozaako ki Florence watuukirawo naze ne bwaŋŋamba nti nkya mami mugambe Florence ne bwaŋŋamba nti omukolo gwa nkya mukwano nze ndi redi ate naawe okimanyi ono yabadde takimanyi Florence osimbula eddi kasupidi oza tokayitiriza kasupidi okayitiriza mukyala agambye Florence Nampijja amala kuva ku lujjayo omukolera omukolo kyani akyogedde ku myaka gye alinze nze omuto iyo alimba naye Florence bigambo kibi oyinza okugamba ddala ensandwa ku lunaku lwe ekisooka mu happy for her yebale kutuuka ku kino buli muwala teyandyagadde okubeera ng'atuukako okuweebwa ekitiibwa n'okuweesa bazadde bwe ekitiibwa tusaba kimu omukama muteremu obwangu tetugenda mulimba nti obutabanguko tebujja kubaawo kuba bwe bulamu bwe tutambuliramu naye obukuttootya omuntu ono omukwano gwo ate mwasisinkana babiri ate abantu ababiri nga muli ba mikwano temusobola kulemwa kukkaanya sola about kutuula buli omu n'amanya ensobi ye kuba biri aba yasobeza ne musonyiwagana so Sandra musibirira kubeera nga asonyiwa omwami we wamusobeza ate naye okwetondera ng'omwami we waaba asobeza awo bigenda kubeera nga bibanguyira abavubuka ekintu ekibayitibwa okupa